Newankubadde Ssaawa Minisita Robinah Nabbanja tasobodde kusoma kiwandiiko ekitongole ekya gavumenti eri Paalamenti ku nteekateeka z'okulwanyisa COVID-19, ekiwandiiko kino kiweereddwa ababaka ku masimu gaabwe. Mu nteekateeka ya gavumenti, olukiiko lw'abaminisita oba kabineti lukkiriza okuwa minisitule y'ebyobulamu obuwumbi 1,700 okulwanyisa ekiwenda ekyokubiri ekya COVID-19. Wabula ensimbi zino zikendedde okuva ku buwumbi 1,700. Minisitule y'ebyobulamu yali yetegeeza akakiiko ka Paalamenti ak'enjawulo ku nsonga za COVID-19. Ku nsimbi zino obuwumbi 2 zakozesebwa mu kugema, okugula ebikozesebwa abasawo obuwumbi 88, okulabirira n'okusasula emisaala gy'abasawo obuwumbi 114, okukebera mu laboratory obuwumbi 84, okutuusa amawulire mu bantu obuwumbi 6 n'ensimbi endala. Newankubadde gavumenti erambuludde enteekateeka eno, Ssaabaminisita ategeeza nga Uganda bw'ekyalemeddwa okufuna eddagala erigema COVID-19, newankubadde ng'ensimbi ezirigula ezirina. Entabwe evudde ku mawanga amagagga okugula eddagala lyonna okuva mu katale. Ekisooka, bw'ofuna chance ey'okukugema, genda bakugeme. Eddagala ly'okugema likyalimu okusoomoozebwa, kubanga zino kampuni ez'abagga n'ensi ezaakuledda zaagenda ne ziteeka ssente mu bana abakola vaccines. Kati abakola vaccine bazinira ku ntole z'abali ne baagala otuwa eddagala. Bamala kusasulayo bali abakola ki? Ababateekamu ssente nga badeveloping eddagala lino. Tufiirwa, abantu balina renti, abantu bafa. Abantu tebakyalina kye bakola. Abaana baffe tebali mu masomero. Bwe balina obuzibu n'abantu b'e Bulaaya nga ddala ensi z'e Bulaaya zirabika zatumma bummi. Twagala vaccine baleete empitirivu zigende paka ewaffe wansi bukoma Ensimbi. Twagala ekirala basobole okuregulatinga ne private companies zisobola okuleeta vaccines wano. Omuntu asobola ogigula agyegulire, kubanga tukizudde nga gavumenti bwe tunagamba okuvaccinatinga buli muntu kijja kutwala emyaka n'emyaka. The fact is in a sente gavumenti zebadde yeewola ng'esinga kwonoona mbwe egulira abakulu amamotoka okwevuga nga balaba covid engeri gyenjajabibwa. Ezo sente bagulemu eddagala bagema abantu bangi, abantu bave mu lockdown, abantu baffe batandika okukola. Uganda mu kiseera kino yakagema abantu 87,000 mu 2014 kwabo obukadde obunamu 800 abagambibwa okubeera mu bulabe obw'amaanyi okukwatibwa COVID-19. Ssaabaminisita era ategeeza nga gavumenti bwetandise okuteesa n'amalwaliro ag'obwannannyini okukendeeza ku bisaala ebisabibwa abalwadde COVID-19. Abakulira amalwaliro gano gye buvuddeko bategeeza nga bwe beetaaga ensimbi obukadde 3.5 buli lunaku okujjanjaba omulwadde omuyi ali mu intensive care unit. Abaka bakubaganya ebirowoozo ku nteekateeka ya gavumenti mu butongole ku lwokusatu lwa wiiki ejja. Habad Ziwa, NTV Akawungeezi. Can you sit down?